tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda Sebo President buza ku bantu bo sit down أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bana nze siri musajja musiraamu naye Yasini yali muganda wange naye ng'ekyo kijjeeko kibadde kinkakatako okugoba amasaitwani gonna agali wano kibadde kinkakatako okugoba shaitani ey'okutya n'okusingira ddala kibadde kinkakatako okugoba shaitani ey'obusosoze mu mawanga mu madiini mu bikula na buli ngeri yonna yonna bwe ntunuulidde wano omukulu Nyanzi ono Nyanzi muganda wange kitaffe yatuzaala abaana 35 naye eyafa mu kifo kyange teyali muganda wange ate teyali mukatoliki munnange yali musajja musiraamu twogwa ku bwegwi ne tukwatagana mu ndowooza ne twagalana ne tufuuka ba mukwano n'okugenda okuwagira be twali tuwagira twagenda okuwagira Kasiyano Wadri naye okusooka twagenda ne Yasini ne tuwagira basaali b'ebugiri ne tugenda ne Yasini ebukunjiri ne tuwagira Beti Muzaanira ne tugenda Ejjinja ne Yasini ne tuwagira Paulo Mweru bonna tulina amawanga ga njawulo n'amadiini ga njawulo naye ng'ekyatutwalayo mwoyo gwe tugabana ffenna ng'abantu era nga twagendangayo mu kunyumirwa era Yasini yali bize yali tagenze Arua kuba naffe ogenda Arua tulina gye twayita ekibuga twalina sho ne tugenda mu Arua Yasini nze ng'omuntu yali anjagala nnyo era nayogera naye ku simu nagamba pulezida ogenda otya eyo mu Arua nga simanyi byamaliriza byagwa nga Yasini aze mu Arua bali balina kutanze lunaku lwaleero wandibadde guwera omwaka mulamba nga munkungubagira wandibadde guwera omwaka mulamba naye Yasini nasawo obulamu baganda bange tuli wano olunaku lwaleero si kujaguza bujaguza bulamu bwa Yasini si kujjukira bujukizi bulamu bwa Yasini si kusondera busondezi baana ba Yasini na famire ya Yasini buyambi wabula tuli wano okuza obujja endagaano gye twakola n'eggwanga lyaffe ate tetuli wano kujaguza bujaguza Yasini yekka newankubadde luno olunaku twalulonda ne tuluteeka ku lunaku Yasini lwe yattibwa Leo nakulwaluwezo mwaguwezo mwaka mulamba abantu abafo bufi ku lunaku olwo bangi nnyo bwe twali mukomera mu Arua ne muganda wange Sibufu ne muganda wange Asega twali tutegeezebwa abagenda okusika n'abalala bangi nnyo tebogeddwako bangi tetwamanya n'amanya gaabwe ate bangi bazze bafa
baze battibwa. Sebulime yattibwa mu ngeri y'emu ng'aliko n'empingo omwana bafala ne bamukuba amanda ne bamutta. Ziggy Wine yattibwa mu ngeri y'emu newankubadde poliisi ekyafumba buli bya kisiru byosobola okuleeta ogezaako tudongooza erowooza tuli badongo kubanga tulaba ne gita. Tetunaweza basebo ne banyabo tetunaweza wiiki namba nga tuziisa omwana gwe bayita Hakimu Sekamwa. Poliisi bwe yakomedde nga ndaba n'amaaso gange tebanyumiza nga ndaba wano Eruweru nga tuva mu kooti eggulu ku misango gye batusaako ne bamutta. Abapoliisi bino mbyogera mwe bannamawulire twagala zino ensonga ze mbamwogerako. Twagala poliisi yaffe tuliziganye, twagala poliisi yaffe engeri gye yagambye nti kati tubiteekewo. Twagala engeri gye basazeewo okuvaayo okwewozaako batandike okunyonyola eggwanga engeri ya Hakimu Sekamwa gye bamuseemu. Nabadde ndaba n'amaaso gange nze abyogera nze Kyagulanyi Ssentamu mbeeraawo magere. Emmotoka abapoliisi gye baatomesezza Hakimu Sekamwa ne bamuyitako bwe muti mwalabe ebifaananyi social media nagirabe n'amaaso gange engeri namba plate UP 2525. Naye tebali kye bajogerako ng'era bwe batali kye boogera ku kufa kwa Yasini Kawuma nga bamanyi abamutta bali ba SFC nga bakulemberwa Doni Nabaasa nga bosi waabwe ye Muhoozi Kayine Lugaba mutabani wa Museveni. Tebyogerwako, tewali abyogerako. Waliwo ebiteetaaga kunnyonnyola nga bikolebwa mu biraba. Nze kennyini ndi kyakulabirako bankuba katono banzite. Zaakewuuno bamukuba baali bagaana musalako ngalo ne bamaliza nga bagamba yeerumya amatu. Nolwekyo bwe tuba twogera ku bintu bino tuba tetusiga bukyayi. No, tuba twogera ku bintu ebyaddala bino bya alaali. Era kino njaga kibabulira nammwe baganda baffe abali wano naddala bannabyabufuzi. This is not politics, this is reality. Yasini gwe tujjukira leero yali talina kifo kye yeesimbyemu oba kyagala kwesimbamu. Yali alwanirira bulamu bw'abaana be nammwe n'abaana bammwe. Mwabekyaddolo mumbuza nnyo ng'olwawo tulwawo kulabako. Mumbuza ebibuuzo bye bimu abaana bange be bambuza ne mukyala wange. Naye gwe gw'abaano n'obeera nga buli kaseera oba ogenda bugenzi. Abaana bange kawala kange kasubi ne kakwata ne kakunywaza ng'ofuluma ne kagamba nonsuubiza nti ogenda komawo. Obukuzeekuzemu ne butubuuza naye ng'olabika tutwagala. Fe abaana bo oyinza ota okuba ng'ofa ku bantu balala bonna. Ne bagamba abaana bange nyina abaana miliyoni na miliyoni abaana banga kitaabwe bengera okubeereramu. Lwaki kubanza yalina okufiirira abaana bange Yasini yabafiirira yafiirira n'abaana bange abaayi bali wano bayaga yafiirira baffe. So bwe tuba twogera ku nsonga zino basebo ne bannyabo tubeere ku alaali. Ensonga lwaki nsabye mu Lusiraamu kubanga nze ndi mu Katuliki mukimanyi. Nammwe basajjamu abasiraamu mwenyigiriza ekintu kimu. Temutiisibwatiisibwa ate tewaliwo. So bwe tuba bakuyiga tukibayigeko. Mubawulidde ababuulizi nga basaba baseeka mbawulidde bamanyi nti omuntu atufuga alina zibbomu n'emmundu era asobola okutta ne bakusalako obulago ne wabula alina kyagamba ne bayimirira ne baboogera. Bwe twabadde tuziika Ziggy Wine waliwo omwami Munyankole yavuddeyo omubuulizi n'atubulira ebigambo bye njagala okugabanako nammwe olwaleero. Yamusa omuntu omu n'amubuuza kye njagala okubabuuza, guno omukono gwani? Guno gwe mulaba gwani? Gwange. Gwa Kyagulanyi. Sikyo. Guno omutwe gwani? Guno okugulu gwani? Guno omubiri gwani? Byonna osobola obikwatako.
byonna osobola okubitemako naye nze nzaani ekitegeeza guno omukono gwange gana amagulu gange guno omutwe gwange guno omubiri gwange osobola okukola kyonna kyoyagala naye nze tosobola kunkwatako tosobola kuba tuli b'amaanyi okusinga emibiri gino gye tulimu musobola okunkwata musobola okunsalaasala musobola okunzita naye temusobola kutta ekyo ekiri mu nze ensonga lwaki Yasini tuli wano naye leero ate naawe atya naawe ojja kufa nze nayina mukwano gwange nga tukolagana nnyo nga bamuyita Moses Radio okwawukana n'abayimbi abalaba ennanga tuddamu kasenyine tukaana ne radio ne mu ensonga lwaki alina okukozesa eddoboozi lye Katonda lyamuwa okusitula embeera n'okusitula eddoboozi ly'abantu nga yagamba kyali wange kano kaloboozi kange kwe nyina okusavaidingira mama wange munaku nyina okuzimbira mama ennyumba so twenyingizamu ebintu n'eddoboozi lyange n'abantu bange ne mugambe eddoboozi lyo likuyamba naye bano abantu ba bulijjo be baliwo amaanyi g'okutuuka gy'oyagala twanyumya bingi nnyo naye twamaliriza tetukkiriziganyizza n'asigala nga wagira embeera eno kubanga Museveni amutemera awo mule Mirembe Radio amazima ga Katonda mugulu kyali waffe yafuna obuzi bw'entebe ne bamutwala mu ddwaliro ekkulu erimu ku malwaliro amakulu ensambya nga tebasobola yadde omukolako nga balina mutwala mu klinika gye byagwera nga kyali waffe afudde singa twali mu nsi ekulemberwa obulungi singa twali mu nsinga emisolo gyaffe gikola kye girina okukola twandibadde ne radio olunaku lwaleero naye tetumuyina kati ensi gye tulimu bwe tuba twogera nammwe si kuba tutwagala nnyo nedda kubanga kituluma ate kubanga tumanyi tekyalema bataata baffe ne bamaama baffe okukola olw'okutya kirina okukolebwa ffe era ffe njagala kibabuulira mmwe basajja mwe ne bakazi mwe abali wano tisinga temwewaayo okutereza ggwanga mugenda kuba mugusalidde abaana bammwe n'abazzukulu okay bano abantu abatufuga abatutya nnyo nobody can enslave you without your permission kiddamu tewali asobola kufuula muddu nga tomuwadde lukusa ze nabamma olukusa sirisiremu wammwe ate nammwe temunaabama permission temujja kubeera basireevu memulooza ndi wanjawulo nnyo ku mmwe nedda nange bandabanga omuyayi w'omugeto nga mmwe abali wano naye okusalawo obusazi n'ogamba nedda si mwe mujja okumbulira kikyendi manyi kikyendi ndi Munnayuganda alina eddembe erimu ng'eryammwe alina right emu ng'eyammwe so baganda bange nga tujjukira Yasini nga twogera bino ebintu tumanye nti kino tekiri ku Yasini yekka Yasini yateekawo obulamu bwe tusobole nga n'olwaleero tusobole okuŋŋaana era nkakasa ke tukuŋŋaanye leero kigenda kwongera nnyo olutalo n'olwokulwanira eddembe lyaffe mu maaso bangi bebase bangi bakyayongera obbatta olunaku lwaleero lwennyini nfunye information waliwo safe house eri awo ekyengera gye basibira abaana be batta enkya n'eggulo bajja babakwata oyo Ashbaga Katwali wano baali bamuwambyeko oyo Edi Mutwe gwe mulaba baali bamuwambyeko ne bamwegana tebamwina mwamala kusawombera ne balyoka bamusesema nze kennyini bwemumwaba nsesemya kakati gwe abaddeeyo ng'okyenyooma ngolooza buno obusajja bw'amaanyi buno obusajja bunafu nnyo 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 teffe twali tetusalangawo okitegeera twafuuka basireevu mu nsi yaffe ne tubano obulamu bwaffe bwagwa ebbeeyi teweerimba ng'oli wano nti obulamu bwe bulina ebbeeyi tebulina bbeeyi bwalayisi basobola okutta nga bwe baagala kyobulaba tubagamba bakyali bange kino kigenda koma ate kigenda koma kuffe so olunaku lwaleero basebo ne bannyabo nga twogera ku nsonga zino tuze nga tubagamba
kino kyasuuka aba politicians si aba politician bokka mwenna abali wano mwina gye mugenda okwesimba nedda ne mwagala ensi ng'ekolera buli omu ng'erimu obwenkanya nga tosobola kunsosola lwa ggwanga lyange mbadde wano nendaba mukadde waffe nsanyuse nnyo omuzeeyi okulaba era muzeeyi nzikiriziganya nawe mu bintu bingi naye munnange fe ab'omugigi guno bwe waawo tulina bye tukkiriziganya nammwe bingi naye ate ne bitwawukanamu nabyo bingi muzeeyi kuba muzeeyi ffe bwolaba wano tebakyatupimira ku ddiini yaffe tebulaba nti omukatuliki ndi wano nkubye ekanzu y'abasiraamu kuba kyali waffe yambeereramu musiraamu tebakyatulabira ku ggwanga lyaffe ne bw'oba ogenze mu nju mwensula kikulaga tebakyatupimira ku ebyo byonna byonna ffe twesanga ng'ennaku yaffe gye tuyitamu ffenna ng'abantu etugasse muzeeyi abanyigiriza bali ku sayidi emu naffe abanyigirizibwa tuli ku sayidi emu mu banyigiriza mulimu kabira zonna mulimu ne baganda bannaffe ate mu banyigirizibwa era tulimu kabira zonna olw'ensonga eyo oba ndi mukyoli oba ndi muganda oba ndi musoga oba ndi mukatuliki oba ndi musiramu eyo si y'ensonga eno nsonga ya kituufu nga kikontana n'ekikyamu it is a matter of good over evil. President Museveni ne batuju banne bali ku side etunyigiriza ife tuli ku side enyigirizibwa ate abali ku side ye okumanya abawumba tuutu tebamanyi nti nabo babakozesa omusajja omu kambabulireko ekintu kimu tuze tulaba abantu be bakozesa just juzi nali nnyumya ne mukwano gwange ne mubuulira ku kyali waffe yali mukwano gwange kale kayihula nga Museveni amukozesa ne muganda ekaze yibulira oyo oli musajja mubuufu tolaba nti ono muzeeyi akozesa ate nawe agenda kulagalo njogerako ne kyali wange kitata ne mugamba kitata tolabanga ono fala akozesa nga bwe yakozesa akakoza mutale n'abantu bangi nkakasa nammwe abali wano tulinamu bannaffe bangi be bakozesa naye njagala babulira babeeyambisa bweyambisa bwe twali tukyali baddu omusajja omu yayigiriza abaddugavu abaali abaddu kuba ne mubamu abo abaddugavu balinamu ebiddugavu bye baali bakozesa okusobola okontrolinga bannaabwe nagambye bano abasajja batutya nnyo tebasobola kutukontrolinga okuleka nga baguze abamu ku bannaffe so mu biseera ebyo mwalimu basireevu ba mirundi ebiri mwalingamu basireevu be bayitanga ba house sireevu nga bibeera kumpi n'ennyumba ya masita nga bibeera mu bukwota babuyitanga boys kwota kubanga omuddugavu ne bwe wabeeranga n'emyaka 8 nga basigala bakuyita boy otegera tokwanga ekigambo kye bayita boys kwota nga ba boys babeera mu ezo quarters nga master abeera mu nnyumba ennene ng'era bedroom ye bagiyita masters bedroom tuliziganye abaddugavu abo ba house slave bali baagala nnyo master n'okusinga bwe yeyagala nga master bw'alwala bwe yabikigamba master we yasick master tuli balwadde nga master bw'aba alina ennyumba ennungi house slave kijja nikigamba master tulina ennyumba ennungi nga ennyumba ya master bwe kwata omuliro oyo house slave afiirawo okulaba nga agizikiza kubanga bali balya ku mmere ya masita obukunkumuka bumulemye nga be bambala ne ku ngoye ennungi simanyi oba ebiseera ebyo zaali za yero abo be baalinga ba house slave ku sayidi endala nga waliyo be bayitanga ba plantation slave
ba plantation slave be baberanga kusamba nga babakuba embooko nga bayiriba balinga gwe nange abo ba plantation slave nga tebaagala master Chindamu abo ba plantation slave nga tebaagala master nga master balwala basabirira afaddi ng'enyumba ya master bekwata omuliro basaba akawowo keyongeremu aba plantation slave bali baboofu nga betegerera nga bebereramu nze ndi plantation slave master yali abayita good slave ne bad slave nze ndi bad slave era ne mwaba DP Bosco yali abogerako era yogera ku good DP ne bad DP sangala kunsembereza wano wa good DP yenna kamiliyoni basebo ne banyabo kiri bwe kityo nga wayise emyaka gisuka mu 4 olunaku lwa leero tuyina ba house citizen abo bawambuzi basembeza n'abakasukirayo bucolocolo ne batwayo ayina naffe tuta abayina olunaku lwa leero abayimba nga basinza omusajja newankubadde bamanyi ekituufu olunaku lwa leero bojja n'abatuukako ne bagamba akasajja tukajjeko bagamba boyo osaaga wayi tugenda okufunira emirembe ani asobola ani ayina vision nga musajja ono abo be ba house slave mu 2019 Pinamba plantation slave Bwenzidya nebagamba kasajja tukajjeko bagamba lali kaveko omuntu enadako asingo naliko yensi gye tulimu bwe bwoba okyakiwakanya nti oli muddo olimba oli muddo kale no bannange mukwogera kuno kwekyo ekinene kitusobola okukola nja kwogera kuba nkyasobola kuba nkyassa okuvanga 13 omwezi ogw'omunana omwaka ogwaggwa nasalawo nti katonda bw'alimpa ne baali bampadde wiiki yokka okubeera omulamu ne baali bampadde mwezi gumu okuba omulamu